kugenda mwana kumukola ki kumugyayo kubanga njagala ngende ndi emmere yange gyendaga obutuufu ng'omutima guntebenkedde. Ajja kuteera ku kamesegi akuba esimu yange teyitamu ateera ku kamesegi nga ndi wala nga siriiwo sina kye nnyinza kukolawo nga newankubadde twabala tetwamugyeyo tutya kuba twadde mu bwangu saaddeko kamera naye twamugyeyo twasobodde okumurescuinga saawa zino ali at my sister's place and she's very safe, she's very okay. Alya bulungi ayoya kati yaze mu mbeera ez'obuntu naye omukyala obeera ng'oli lubuto ekituufu kiri nti oba otagana obeera ng'ofiibwako kitegeera so twamugyeyo alhamdulillah saawa zino aliwa sister ali very okay kati Owen yeeyiye kuba ewa bbaawo tosobola kuddayo toyinamu kiro tomumisinga osobola okuba nga just kyadde ekyejo namalala nedda nze kati mpulira nga byeyankola byantuuka sagala kuddayo. Owulira otya ku mutima gwo right kati ku mutima gwange mpulira bulungi kubanga wanzigyeyo weebali nnyo weebalire ddala kati mpulira eddembe. Laba enviiri tujja kuba nga tuzikyusa bannange zonna zakaddiwa zisibye kati zimazewa myezi ng'emeka ziri mu myezi 2 mweziri lwakuba nti ezange zimera amangu nnyo enviiri nnyingi kati nyakuwa ssente ozisibeewo esente nentetenkanya ng'omukyala waabeera nembusiba naye mukulaba ogukwo nze engeri nalabamu bbaawo nalaba nga mbutuufu akwagala mukulaba okukwo ddala olaba nga mbutuufu akwagala oba abadde akwagala oba yali akwagaddeko yali anjagaddeko naye munnange kati we byatuuka kati omukwano tegukyaliwo. Embeera gye yeeyisaamu munnange yakyukira ddala kubanga n'emabega we wali tonnaba kujja waliwo omuwala gwe yaleeta naye simanyi oba yalagawo omuwala oba yali ani saabitegeera edda nga tonnaba kujja. Omuwala omuyeze n'agamba naga Rosette ekituufu kiri nti oyo omuwala Linda ateekeddwa okuba nga abadde eyo e Dubai naye ng'alina oba yafuna omusajja nga baagalana ebyaddala kati ng'alina okunoonyaayo ekyekwaso okulekawo Drake. Kasooke ate tambulemuuko Uganda otula mu kifo kimu n'owulira ng'eddembe likoze eki likuweddeko badde omwoke nebibadde bingi bitusumbukanyiza bibadde bingi naye nga kasooke mpitemuuko. Omanyi Omuganda agamba nti ebbanga ly'omwenge ligwa na mwenge. Nyina mukwano gwange is my sister in law agenda kwanjula kukyala Harare, that is Zimbabwe. Kati nswako Kigali nsooke nnambuleko Kigali. Bwe nva Kigali ate mbeere nga ngenda wa Kigali ngenda kubeerako ennaku zange nga 3 ate male neeyongereyo Harare embereko wiiki yange ng'emu so nja kuba nga nkomawo nja kuba nga nzira. Naye nga bale kutufollowinga bale kutwagala tuvaliwenga emikwano asigala mukwano gwo ng'agenda kugundi ku graduation wedi agenda yasooka graduation saagendayo ne kale kino kyamakulu nnyo nga bwekiwulira byebyo. Omanyi nyina embeera manyi okwetala kugisawo obudde nga bugenze lengera akabaliga n'okupapa mba nange muviire mpitewo ngende enyonyi endeka nyina omuze gw'okujja leeti ku kisaawe kati awo mba naba nga nfa amaaso gankanuse ndi ku supiidi ekizigo kiri wali kinyirira okufa obufi ekitumbu ogugulu kulabika bulungi kwokka nange ndi munange manyi okumisinga flight sometimes manyi okumitinga flights tono badde papako tuli ku departures empitamu naye nga tujja kudda otambulamuko olambulako
kandaba ate yo Zimbabwe eri etya kansoge Kigali manye Kigali eri mu mbeera ki eri etya batusinga ki batusinza ki abeeyo ate ndabe ne Harare nayo batusinza ki byebyo munnange nno nga neetadde mu ddene nyambadde bulungi nnyo ngenze nakasawukanga akali akasamusaamu aya baasi nga njolekera yenze wammwe yoyo yenze Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna wallahi edduukiridde bannayuganda abatalina mwasirizi. Hey. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna wallahi edduukiridde bannayuganda batalina mwasirizi. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Kakati badia ngenda kusobola kutravoolinga muko kuwumulamu uko ensonga eri ku mimwa gy'abantu right now ya Drake Ezzo, Linda ne Owen. Yes, twakirabye finally bayawudde ddala bayawudde. Linda saazi nagamba ali single, Drake saazi nagamba ali single. Yes, so ali yanoonya omulenzi Drake Ezzo ali yanoonya Linda, anoonya omuwala Linda waali agala omuyimbi ye Linda agamba asagala muyimbi naye nga kasooke ngendeko Harare nsooke mpumulemuko tulinayoko emikolo era mukwano gwange yangambye Rosette, you have to appear, you have to be there. Bagamba Omuganda agamba nti ebbanja ly'omwenge lijja na mwenge. Kati kangende ku wedding ye nange mwinde ku lwange oba ontegeere oba onfuna esaawa zino ndi ku airport of course Entebbe heading to Kigali, from Kigali to Harare. Yes, that is it. Naye nga genda kubanga mpa update season na Owen twamufunyeko of course yagamba akyalinda Linda Linda akyalinda nekanga nesooke mpumulemuko ennaku nga zizo then enkomewo tukikube bubi nnyo nga muntegeera sibalekawo mu suspense tulina okubanga ekintu tukikwasaganya bulungi nnyo obukaku nnyo kosa bakatweyungako amannya genkosa yenze Nyondo ze tukwana Nyondo Media nga bulijjo ahantu bakusubscribing agende maaso okola ki osubscribing ekyengenda okukola ina kubanga mbalambuzaako Rwanda. I'm going to stay there for 2 days, only 2 days. Bonna kyagadde bonna kisabye nsooke ntambuleko Rwanda, then after that neyongerayo paka Harare. Yes, nayo mbalambuzeeko. I'm going to stay there for a few days. Nayo mbalambuzeeyo ko twaga tulabe Uganda yaffe ndoza bikanyomero nkamanyi buli omu ntuuseewo naye twagala tulabe ate yo Rwanda efaanana etya erabika etya bwetuva ku Rwanda tugende ku Harare tulabe ye erabika etya efaanana etya njera kutandika kutambulako zino African countries emu ku emu bwetuva njera gendako South Africa. South Africa bagamba nti eriyo abasangoma bebakiba be balogo eriyo abalogo bangi balangendako South Africa nenga abana bali Dubai temugamba nti nabeerabidde ngenda kukomawo. Of course ngenda kukomawo wabula kyesinnamanya obanga Christmas ngenda girya nammwe oba sigenda girya nammwe sinnamanya kyekituufu naye nga tugenda kubeera ffenna very soon. Sagala mugambe nti bana basuuliridde navudde Dubai navudde mu UAE no ate eyo gyensimba amakanda Uganda nkyalamu nkyale bwe nyinza obbagamba UAE mwesimba amakanda Uganda nkyalamu nkyale naye nga muli mutya bigenda bitya mugamba ki nenga mukimanyi nti mbaagala nnyo mbaagala ennyo nga gyenkomeza nkyalinzeko waneeno webagiyitanga nange nsitula bulungi nnyo amagulu gange nga ntambula ngenda nga ngenda kuba nga mbalambuzaako abasinga mumanyi Uganda. However mulimu obufu obumu obw'okusifu abantu bwe batamanyi. I will get time one day ngezeeko okukola ki okutambula ku mufu ebyenjawulo byenyinange byesina kutambulamu kunula bano ugamba is this Uganda? Is this also part of Uganda? Kana kafo kali mu Uganda kali ludda wanenga kali mu Uganda. Uganda erina obufu bwayo bwekusifu nga tebumanyikiddwa nnyo naye nga bw'ogendayo weebuuza nti bwe tufundi Uganda
nga mwoli mu Uganda naye ng'ekifo ky'otuuseemu nga kiri totally different nga tekyefaanaganyirizaako wadde na Uganda oba ofuna anyway akaseera ke tulimu mukalaba kakunoonya bululu ka campaigns abantu bafa nawali naye nga zikyembasaba mwegendereze abantu bafiiridde mu campaigns naye njagala mujjukire nti yes obuli tulina obunoonya naye mubeere careful about your lives. Once you lose your life, that is the last thing. Kiba kiwedde. So mubeere mwegendereza mugeze mu town mugeze wabagenza okukola ngolaba akayogaano ngolaba tomaleeko nako weesike muddake wakagenda omulemuuko kubanga tolina kyofunamu ng'ofiiriddemu ate famire yo neekola ki neekaaba oba needaaga byebyo bannange naye nga tulina okukola bukubiriro okusobola okulaba nti Uganda yaffe tugiteeka mu kifo kyetugyagalamu nga ffe Abannayuganda Uganda ensi yaffe ffe tulina okulwana okulaba nti tugiteeka mu kifo kyetwagalamu. Uganda Airlines Flight UR720 to Harare via Lusaka is finalizing boarding at departure gate number 3. Report to any remaining checked-in guests and will proceed to boarding gate number 3 board the aircraft now. Bajje bandeke nga ntikko otunnyo. Announcement: Uganda Airlines Flight UR720 to Harare via Lusaka is finalizing boarding at departure gate number 3. Uganda, Kampala, Kenya, Nairobi, Tanzania, Dodoma, Zambia, Lusaka. Katuba menyere ebibuga n'ensi ebisangibwa mu Africa. Ninga twatekako gundi bbiri zokka. Bannange mubale kugobera story ya Linda, mubale kugobera story ya Linda Owen. Bane mbabuulira ki? Mwakirabye, of course mwakirabye. Abaana bakulaba ngere ku media of course mukebere mulabe. Omuwala w'omusezi omuwala yali yafumbira omusezi twamugyeyo kyekituufu omuwala yakubirako awo essimu bambi n'agamba Rosette bannange embeera essa okubeera embiiga yeyongedde okwekyanga ate byaloneka bwononesi neŋŋamba owaaye omwana w'abandi kamugyeyo. Mbadde mbagamba sinze nabukenya kaakati omuwala nankubirako essimu n'agamba Rosette embeera ati kati yeyongedde okusajjuka kitwa tulina okukola naffe kugenda mwana kumukola kikumugyeyo kubanga njagala ŋŋende ndi emmere yange gyendaga obutuufu ng'omutima guntebenkedde ajja kuteerako ka message akuba essimu yange teyitamu ateerako ka message nga ndi wala nga siriiwo sina kyenyinza kukolawo nga newankubadde twabalaze twamugyeyo tutya kubanga twadde mu bwangu saaddeko kamera naye twamugyeyo twasobodde okumurescuinga sawa zino ali at my sister's place and she's very safe, she's very okay. Alya bulungi ayoya kati yaze mu mbeera ez'obuntu naye omukyala obeera ng'oli lubuto ekituufu kiri nti oba otagana obeera ng'ofiibwako kitegeera so twamugyeyo alhamdulillah saawa zino aliwa sister ali very okay kati Owen yeeyiye Owen yeeyiye kubanga abadde asusiza akamanyiro tiyaddamu naleeta ssebo muki ekyankwatako wenatuuka mu comment section abananga bagamba Rosette wabadde ovayo n'oyo omwana lwaki tewajjayo omwana ne muli ne ŋŋamba ngenda mutwala ate mutwale wa maama namuwadde emigugu gyagina gyakola kijja carrying right now naye agenda kukola ati neŋŋamba wayine basisters bange bangi kanumba gano no sisternet aye naye kukisa kwatudde ne ŋŋamba sister omanye ekiriwo nti bla 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 nagiraba kale muleete tali buzibu so yeyo embeera naye nga byebyo baganda bange kansubire nti muli fine nange mbagala nnyo ekigenze wala ekyo mukimanye katube nga tutambulamuuko tugenda kubanga nga tulambulamuuko a few countries in Africa tugenda kutandika nafunye nomwoyo oyo ogutambula nafunye ekyoyo ekitambula lwakuba buli wengenda okutambula ngenda kutambulanga n'ebizigo ebyenyodo green era bbaga wange yise wansi mulimu bangambye Rwanda eriyo baklients Harare baklients abamu tujja baweza nga tuta ku DHL kubanga saa kujja nabyo byonna naye nga mwebale kwesiga nyondo green mwebale kulabika bulungi mwebale kunyirira mwebale kutwesiga mwebale kukosa product yaffe
era buli akosa product yaffe wallahi wanjawulo osobola okulaba n'ogamba ya ono alikozesa Nyondo Green, ya ono alikozesa kino, ya ono alikozesa kino, osobola okubaawulamu kubanga tuba tutabika buto, tuba tutabika bulungi, tuba tuli balungi, okitegeera. Buli muntu akozesa Nyondo Green bw'ati bwafaanana, abeera afaanana bulungi nnyo. Bannange nga tuzeeyo ku story, sijja kwogera nnyo nga mumanyi nti ndasana, nja kakanamuuko mwamanyira naye leero mukkirize nti nsobola okukakkana ate ninjuuza n'eddoboozi eryaki eryeggonjebwa olwaleero mwekimanye nti nsobola okukakkana n'enjuga n'eddoboozi eggonjebwa. Temukirabangako si bwe kiri. Nafunye voice notes ez'enjawulo oba messages ez'enjawulo. Buli muntu awa opinion ye. Buli muntu yaze n'opinion ye. Akati waliwo abaana abagambye okolera okiza okuba nga kituufu. Omwana omu yaize n'agamba naga Rosette, ekituufu kiri nti oyo omuwala Linda ateekeddwa okuba nga abadde e Dubai naye ng'alina oba yafuna omusajja nga baagalana ebyaddala, kati ng'alina okunoonyaayo ekyekwaso okulekawo Drake. Okay? Kubanga bw'otumbya story eno nti ku airport ono driver we yajja omwana atekayo olugalo nti bamuteekeko empeta. Tekyali kyampaka nti singa bataddeyo olugalo okuteekako akaweta oyo driver yategenda tegwali musango. Naye yayagalira ddala okugoba omuvubuka ono mu bulamu bwe kubanga akimanyi from childhood oba nga bakyasoma ono omuwala omuvubuka yayiirawo nnyo omuwala omubiri an extent yamwanesereza agenda mu ekkubo ekyeyo. Jjukira nti ono Drake ye yali alabirira ono omuwala mu buli mbeera yonna. Omuwala kati jjukira nti omuwala bwe yafuna olubuto, omuwala bwe yafuna olubuto Drake zo yabeerawo era nayiwawo omubiri. Ngeza akantu kange kanene amaloboozi gabeere nga gakola ki gasobola okubatuukako. Jjukira nti ono omuwala bwe yafuna olubuto Linda, Drake zo teyamwegaananga newankubadde yali muvubuka muto naye akyasoma naye n'afuba okulaba nti nno omuwala akola ki atuuka n'azaala kubanga omuwala baali bamugoba ewaabwe yenna mwabiraba. Kati omuwala ndowooza abalabalamu okwo to an extent n'atuuka n'agenda mu overstay e Dubai. N'abeera nga yamuweereza ssente z'akatanda bed space, n'abeera nga yamuweereza ssente z'okulya nga omanyi mu Dubai nga tolina mulimo, nga yamuweereza essente z'okubeerawo byonna transport tutwala tugende. Then n'agatako okuba nga asingayo ebintu by'ewaka amaka g'abakadde be mu lukujjukujju asobole okulaba nga omwana namujja mu overstay kubanga it's very hard for you to get a job in Dubai when you don't have a visa ng'oli mu overstay. Kati baarwana omwana afuna visa ne bawevinga bifines ne bamujja mu byabusikondi ne bamujja mu byonna ne bajja mu fines ne bakola visa empya freelance n'asobola okufuna omulimu mu muzungu ababeera basasula bulungi asobola okubukadde 4 3 kitundu bwe wate kubanga obeera olina own visa olina visa yo gyoba weekoledde. Linda yagenda akaseera kanatera okutuuka neyekyanga kumene ku munne agenda otuuka okudda teyamutemyako. Just driver yali amanyi nga azze kumupiikinga ali waka bamugambe genda omupiikinge kumbe driver ze naye yeetegese azze agaludde mwamulaba nga ne Drake karita kamubagulizaako. Linda ali mu kujja tiketi ye yatuuka Southwest blabla nga nemusijja twangamba mwanyina zeteekamu akanguwaawo tugende nentekamu akanguwa netukola ki tujja ku airport mwabiraba yenyumya byaki. Naye nga abasinga omulala ye agamba nti Linda alabika yatuuse ekiseera ti ebiseera ebisinga abaana kasa bafulumamu okwewabweru wa Uganda ne bagenda keyo ne bakuba kubyeyo agenda okudda wano ng'alaba ali kilasi ndala ku mulenzi gwe yaleka wano. Abalala bagamba nti Linda kati agala kunoonya musajja mulala alaba nga Drake tekyali kilasi ye
mu bufunze Drake takyamugyamu bwe bagamba abamu naye nga mu byonna tewali amanyi ekituufu kiri ku mutima gwa Linda. Bwe nagezaako nago musokasikamuuko olugambo yaŋŋamba Rosette kyekyo kyekituufu njagala ave ku music kitegeera naye ngaeyo si reason kubanga tulaba abantu bangi nnyo bakoze music ne babeera successful. There are many examples to be mentioned but a few, so tetwagala yeekwasa ekyo nti music yamulemesezza kubanga from the start yali omuvubuka mulaba ng'alinnyo mu bintu bya music bw'ate yamuyimbiranga namu n'asanyuka okitegeera. Kati ate omuwala yakimanya nti ono Drake ekituufu kiri nti bw'anaamugamba ku music awo Drake ajja kumwesonyiwa omuwala kubeera yajjanga ngamba ne mugamba waki asobola okukkiriza n'agamba ngende Linda ave ku music tasobola ekyo nkimanyi tasobola. Kati akimanya nti omwana ali into music deeply n'amanya walina omukwasiza class alaba nga ye ali above takyaliziriza Drake naye kyengenda okukola nga nze mwanyina nze ngenda kuba nga ndaba how to support him musically. You never know one day asobola okimeka kubanga he's talented, that is the truth. Yayimba akayimba kakyagulanyi ne katambula nnyo ne bakola mu challenge nnyo naye nga luyimba lulungi naye nga buli muntu yeebuuza ani yakola oluyimba luno. Omuntu omu n'avaayo n'alwesimba mu mbu lulwe naye nga si lulwe. So omuvubuka muyimbi mulungi nnyo nga bw'okiwulira ayimbye obuyimba obulungi nga bw'okiwulira Darling, Rashida, Kalebeeta waliwo neno oluyimba buno mwaka gwange naawe biki alina ennyimba ennungi so ali talented. I'll see how I'll stand for him somehow musically ndabe nsobola okumuteekako nga nze then twabe Linda with time ngali disappointed somehow ngalaba omwana afuuse star. He's a star even right now naye kibulamu katono kikwateyo okwo Linda ajja kumawo ng'akola bw'ati tojja goba Linda tugenda goba Linda naye mukimanyi nti neekaza abantu bali wano ne buli omu atunulira agamba babalage buli omu atunulira agamba kano kali kuki kamba balage. Ndi camera myself kati beebuuza kana akawala kaasama ki koogera ki kali ku ki kali biki kagezaako kwogera ki kaasiriwala ki kagwa ddalu ki. Content creator buli omu akolerawo content ne mutoyo asobola okukoleramu content. I'm telling you kyakandiza sinnabakolera content okuleka mutoyi ne mubuliri ate nga netusobola okukolera content. I'm telling you we are content creators, so we're not afraid of anything, anybody. We'll not take out cameras zaffe ne zicapturing. If you don't want kwata ku maaso aya basi Rosette oba munda oba temundaba simanyi naye nga ndi present ate ndi camera woman on the other hand byonna because omulundi ogwo nadde nfunye omwana agenda kujja nnyambeko kugina emirimu nga bw'omanyi mwana wa maama naye twagenza okulaba nga ate kaviza kakoze eki. Abantu abamu tebalina mukisa abantu bamu tebalina mukisa waliwo omwana gwenkola naye annyambako eyo naye twagenza okulaba nga visa bakola ki kaviza kaganye okuluma so mwaga kitaga ne mwetambulirako bannanga abantu b'ensi eno abantu b'e Uganda abantu b'eggwanga abantu nagye muwangalira eno mpulira otulo tukedde Bukeezi ku airport. Mugasa Services alina branch e Uganda ow'enjala so akola obwala obulungi. Nabagamba nze mu UAE Mugasa Services yanteekako enjala so najja hadde okulala lwange nenzija waneno ku branch ye erinnya Nama ne bateekako olwala olulala nga tebahaddeku olwala olulala. Sizirinda kuweera siziweeza kitegeera omukyala yina okuba nga olabika bulungi ng'omyasamana ng'omasamasa ng'olabika bulungi naye nga yeyo embeera eriwo bannange mwana munezi Drake ezo zibadde esatu muwagire mu music we bambye mulungi tutule mu challenge wetenga akayimba woowe ndabako kikyago
amaaso galaba ku kikyago ng'okikuba nnyo walayi walayi kyebamanya wakakasa amaaso gandi ku gwe Kyagulanyi amaanyi gandi mugwe Bobi Wine edenananana Kyagulanyi essuubi ndindi mugwe Sentamu tugende oluyimba tuli mu kaseera ka kunoonya bululu tugende oluyimba tulutulemu tulukolemu challenge nga luli ate ka tulusoosowaze alina n'obuyimba obulala darling buno nagambyeko nzanye ku maama nze musajja kusaanamu oba tutijja tutije abalikona nti yefe abazala wa muzala we abasigadde mwetuge nze Drake z'omulenzi wa wano nkwagala biri nkwagala bino so it has so many songs. The guy is talented. He only needs one thing, your support. Yetagamu omukisa, yetagamu support. If you support him, omukisa ne gujja, he's going to shine. Linda akomewo ng'akaaba. I was joking. Wakati gwe tunulyako kimukwano. Jako tulya nga Linda jakola ki? Ajja asindogoma ng'akaaba kabasunje katumuteeka amaanyi ono mwa tumusupporting. Tugende mu buyimba bwonna tugende ku Volcano Music. Drake zo Volcano Music tugendeyo tugiye obuyimba bwe bwana tutandika omukola kikudiwetinga tutandika okukola muzi challenge tumupushinga paka eri wagulu ku top toga tulabe Linda ng'akoma wagamba I was joking, I still love my man. Drake zo kino okubulya woligiza no disappointing nze naawe aba ojja kumpulira ng'ajja akomawo yeegambisa I was joking, after all I still love my man. Akayimba kakutuulemu atakwagala obo mugamba sigenda basi it's not mine. Akayimba kakutuulemu bulungi atakwagala oba omulaba obaganye tabite ebintu bite so takuliko takwagala yagala akola ki akwagala ngenda kuba nga nkomawo where to start from. Okay. Linda ye wali akyanoonya nga gwoli eyo omwewulira naye kyenamuzuddemu nti bw'olaba ng'oli ka class akali awo bwe kati mpolampola then nayongera okwambukamuuko mwangu wakola ki is a come is a go. So byebaddiya naye nga nja kuba nga nkomawo mbalage buli kimu kyonna ekigenda mu maaso omwatu amugjeeyo alhamdulillah successfully gyali wakati ali very okay. Drake Stars nalisinga ali anyiga biwundu ali deep stressed oba agenda kubeera deep stressed kubanga awo essimu nga alinga akaba yasalawo agamba genda music neera omuwala akyamulowoozaako bwogenda music nga wasalawo omwala oddamu mulowoozaako mute noonya bawala gye bali bayitirivu ate balungi bangi abalungi ddagala nnamu tezigwa mu lusuku. Yes muleke Linda mwesonyiwe funayo omuwala omulala oba sinnakindi first concentrate on your music. Funa omuwala nga tagenda kuyisaamu maaso. I'm not putting you down right now. Wenako woli and I love your music. Nabamwideko ayagala music we, you're talented, you're super talented. Na ye ochabula mujasti mukisana support. I said it earlier before. Okay? So, zimbade ntesa. So kwa tutinge ku music, todira mutima gute kama gulimu ebiwundu, gute ko mutu omulana yakwate mu biwundu, musoke mukole kati abala bina kuno bagalo ina watch. Who are you? What do you have? What do you do? Okitegeera. Byebyo ye kati kyekya njagala obagamba nesunze nno olugendo luno seesungangako ngendo z'entambula naye luno ndwesunze I had to make sure nti Kigali nina okubeera ennaku zange ennungi soke ntambula Kigali bwenti nziredi bweva Kigali ndyoke ngende Harare Nema naye ennaku zange nga zisuka nzireno ndigatera kwensi gye bagamba nti eri third world country. I want to see how it looks like, how it operates. I
how it works. Sembera wano wuliriza bino kwata wano tunatera nno natero basiibula. Kwatako kumunabiri. Boarding call, a boarding announcement. Enrolling flight A8117 to Kihiki is boarding now at departure gate number 1. A boarding call, a boarding announcement. Enrolling flight A8117 to Kihiki is boarding now at departure gate number 1. Oh no. We invite all checked-in passengers Oh no. on this flight to proceed to gate number 1. Oh no. For the airport. Ono linda ndibasa. It's a boarding call, ladies and gentlemen. Abamwepikira mujje nga muyimiridde ono lwakuba sagala mukubira kalango kabi. She's beautiful. All checked-in passengers departing on this flight proceed to gate She's number 1. loving and caring ku muntu gw'ayagala kye nalabye. And she's kind. Ate alina empisa. Yakuziwa bulungi, alina empisa. Kale muganda waffe ayinza okuba nga just yakoze eki. Yakikoye bukooyi naye nga mundeke mberekereze kubanga ndaba essaawa ndowooza zeezo. Four minutes remaining. Bale sirinya ku Rwanda Air. Rwanda Air gaba emmere. Kuba ndabika kati ndi muyala. Hi bro. Hi. Hey bro. Excuse me. Good morning. How are you? Where are you heading to? To Kenya. Kenya Airways, a boarding announcement. Okay. Kenya Airways flight KQ41 to Nairobi is now boarding. We request passengers both seated on row 1 to 25. Ani agende Rwanda. What Kenya about Airways, him? a boarding announcement. Kenya Airways Also flight Kenya. KQ41 They are to calling Nairobi is you. now boarding. We request passengers seated on seat Who's going to Rwanda? Who is going to Kigali? please board I want to ask something. Walalinnyeko Kigali Airlines. I mean Rwanda Airlines. Ogirinnyeko. Rwanda. Bagaba emmere. Nswadde. Okay, thank you. Safe flight, eh? Sima bagaba emmere njala ennuma. I don't know. Tebagaba mmere. Rwanda Air tegaba mmere. Sorry? Yeah, it is a short flight. That is true. Tubatwala deka water. Just like tea, eh? Kati bakisaalidde. Ozadde nnyina ennaku. Nnyina ennaku. Katono. Ekigezo oli okalinnyeko. Olina experience yaako. Muba mukwenyigiriza bwe muti. Buli omu atula ku munne wa buli omu aba n'ekifo kye. Biribiri, eh? Ekitegeeza tugisinga naffe Uganda, eh? Tuli waggulu, eh? Is more developed than Rwanda, eh? Genda Nambula ndabe. Njala ngenda ndabe enguudo. Bagamba mbu simanyi enguudo za Rwanda zibeeranga diiro. Njala ndabe ennyumba zaabwe bazizimba batya. Bagamba nti bazimbanga Abawalabu. Tebabeera na roof. Tebabeera na zino zigundi like mabaati. Bagamba nti Rwanda tewaliyo baana babeera ku streets. I want to go there and witness myself. Yeah, it's high time I went to Rwanda to witness all these that I'm talking about right now. Ate bambuulidde. But wait, it's time. Sembera wano wuliriza bino. Kwata wano ku munagiro.
kwagala kufa obulamu bunyuma kwagala kakutwaleko n'omusinema tulaba obulamu bunyuma bw'onkwatako obulamu bunyuma lokezo the ghetto blister lokezo volcano. Abagambye buli muntu n'endowooza ye, buli muntu n'entegeera ye, buli muntu n'engeri gy'alabamu ebintu. Abagambye muno Drake omuwala alaba nti ssaawa zino takyali kilaasi ye, muyinza okuba nga namwe muli batuufu. N'abagamba nti nno Drake omukazi amwesonyiwe, eriyo tiimu Drake, eriyo tiimu Linda, eriyo tiimu Owen. Katika Owen mukawera kyessuubi kataata, like seriously. Mukawera kyessuubi kataata bannaye njagala mbagambe badiya abagamba nti Rosette ate oli mukuzunga nawali twetaaga bizigo twagala kukola ki e Dubai patusha gyali e Uganda abaana we bali bayitirivu nange nagyenzungira wendi so sagala mugambe ate kati Rosette tufuddeeko tufuna packages zaffe oli luddawa bana ebyo tukola ensusu tujje tulabike bulungi zinembera nga nyinako entambula at least ntambula mukoneka oyiro kange nembera nga neeyisaayisaako skin ebeera soft ebeera ewewera ebeera bika bulungi ekitibwa ky'omukyala ebeera ndabikaye ntundi wano Wendy Stars singa mba ndi awo zina nga ndabika byange no one is going to respect me nekati I'm being respected by everyone byandabako byaseka nangamba hi madam how are you madam nakabadamu kabateekako bakateekako lwaki ndabika yange era wenda bagamba wow she looks nice she looks great she's beautiful manyi ga kizigo Nyondo Glim omba mutuyite we are tired. Mugenze mukomawo oba ngenda kukola The rest of the passengers, please vote now. Think of Line Kenya Ways, the pride of Africa. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Rwanda. Rwanda flight WB 435 to Kigali is reporting at departure gate 4. Rwanda flight WB 435 to Kigali is reporting at departure gate 4. Gaya alabika ono muyaye sebo yangambye agenda nago na fly Dubai kati yo ama tugende baddiya tunaddamu mubeere bulungi nja kubanga tubawa update ya buli kimu kyonna tubaagala nnyo.